Sente. Why do people eat money? Lwaki abantu baya sente olowooza? Kunyumirwa. Kunyumirwa. Yeah. Gwe mukula sente zo? Ndya zange. Bangamba nti omuntu olina ebizibu. Lwojja n'olya sente. Ojja n'olya sente n'onyumirwamu ebizibu ne bikendeera. Kyogamba abalina sente ebizibu byongera bweyongeza. Nnyo ate obeere waka ng'oli munaku wavu ebizibu biba biwetuumako bwetuumi. Ojjako wano awutu ne bakyalibo n'onyumirwamu. Stress zikendeera. Zikendeera n'ojjako wano n'okubaakubamu kati nga ffe abaabumanyira obukubaakubamu. Ebizibu ne bikendeera. Abannayuganda bali tebagala kulya sente zaabwe bagambe nga sente mu nyumba. Bannaye mu Abannayuganda batagala kulya sente zammwe mbagamba ate nga ndi munyiivu. Mwana mulye ku sente zammwe mujja na kudda buta omanyi omuntu ebizibu ebikusukako okadiwa n'ogweddalu noba nga tokyategeera. Bayita mujje tulye sente munyumirwemu mawiikendi anti ge tulimo tulaba nti swaga. Amanya gwanja. Amanya bampita Umaru. Umaru salamu alaykum gwanja. Wa alaykum salaam tullah. Haki mmeka Umaru? Haki nga bbiri awo. Nkyali mu bbiri mugagga. Kamuze ku bosi wange ono. Neyanzeke. Ankujije jiro kusema. Mwana mbadde nkyayambala tuni. Yambala no problem. Nenga to ya bei. Obadde oyitayala isi jajja. Eri musene mmeka. Olina kwebereramu. Timbalandi kwa America. Gwe. Eri mukyasa 25 ate original. Uli ano byonyumya. Zesimanya katojogera ko. Bannange tulengere ngatto Timbalandi. Bannange abali ku Sat TV mnyenye gwanga zabayitenga tezalagirwa. Eno jambala nga omukyala n'agamba kituufu yamadde ngatto. Asika kirange ennene baba y'amaanyi. Seka ki ekiriwo? Ngoye seka ndi steady. Oli kiriya? Ndi steady. Sente olya? Owaayi. Nze sente sandeganye kulya. Naye olowooza lwaki abantu bali ku sente zaabwe? Olowooza lwaki abantu bajja out? Lwaki ggwe okwata famire yo mukazi wo ne bakyalibo kagendeko out nde ku sente? Seka okimanya abantu bakoowa embeera embi. Okakasa. Gwe wakajja okimanya abantu bakoowa embeera embi. Ngamba kati kati essaawa zino waka okolayo ki? Nange simanyi. Simanyi. Kati ffe kwe kwebeereramu. Kyekyo kwebeereramu. Omulenzi yaggamba tulina kwebeereramu. Kwebeereramu. Ne muki? Mu majja kyategeeza. Obadde ki? Nakwonooneka. Kati kwawula Abannayuganda bagambe mu mwana njogedde ku sente yo. Mugamba ali ku sente ye. Saagala kiri kimu. Saba Munnayuganda abana sente ze. Enewo okubala kubaawo. Okwa Kenzo. Naye obala otya? Okwa Kenzo 1500 lyako 2000. Lyako 2 ekido. Ospeninga 2 ekido. Lyako 2 ekido. Webale ekido. Kitegeera? Yajja mba siriiwo. Anga gambye lya 2 ekido. Saving 2 ekido. Stat TV gy'oli mu kulaba. Talika Uganda. Stickman mu Sudani. Arandi sisi mwagwa na sisi run me. Mbagambye ku Facebook wendi nnyo Stickman mu Sudani. Instagram Stickman mu Sudani. Twitter handle yange Stickman mu Sudani. Lawrence Jatindi. Next Facebook wali angambye page ye bagigadde. Naye anyway it's okay. Nana ulanifa producer asingo kwagala ebifaananyi ne mutumirako. Tamala weka senge anko aye. Mwana ali ku Sat TV mnyenye gwanga mbaga nti mbagala nnyo lya ku sente zo munnange. Abasinga mukola sente nyingi. Nofuna accident. Nozireke waka sente. David Lutalo alina kayimba iti zote. Lya ku sente yo. Engumba zo zigana mbibaawo. Essaawa zino abagenzi bangi bafudde baleka sente zaabwe. Mwana wa mama oli mulamu. Teweyo kubakonja ulo. Yambala engoye zoyagala, liya kyoyagala. Yagala ensi yo, especially yagala ensi yo. Love your country. Uganda indeed is a part of Africa. Uganda is a great country. We have a conducive environment. Tulina buli kimu kitambula obulungi. Sat TV, TV y'Abannayuganda, TV yiyo. Nja kujja gy'oli mu area yo mu kitundu kyo. I eat you, you eat me. Talika Uganda, mamirira, nenkumamirira. Anko, aye. Yeah man, Anko. A, B, C, D. Nze Stickman mu Sudani, Senkulu Mandwa, Arendi sisi mwagwan, na sisi run me. Nanti nera, Stat TV gy'oli mu kulaba. Mbabuuza, lwaki olowooza omugagga ali eyo alina ssente ze? Lwaki tulya ku ssente zo? Lwaki olowooza abantu bakyakala? Abasinga mukira kwakwejalabya, mukuba ebyuma, muno mukolera bawala figa. Ne munnange bino biyamba bulamu bwo. Gyokoma okuseka tokaddiwa. Mbadde sikimanyi ekyo. Bw'okola physicals osigala oli masavu. Kyokola His Excellency President Museveni akyali steady kubanga akolamu physicals. Nagambye kuno kukyakala. Olwaleero ngenda balaga ebyenjawulo nno. Talika Uganda kuba kumamirira.
nze Senkulu Mandwa I eat you eat me uncle lwaki olowooza abantu bajja mu kifo nga kino eno nga bwenziza olwaleero mulimu ebima bingi nasala omubiri nanywa ku bbiya nakyakala na buli kimu lwaki olowooza abantu bakola ekintu bwe kityo okusookera ddala nebaza ba Star TV okukyala ku bbaala yaffe nze nga DJ waayo nsanyuse nnyo okubalaba kati endowooza yange egamba omuntu okuba ebyuma ndowooza kuba kusala ndowooza mubiri oba kwebeereramu omuntu obeere nga olina self defense at least oba okuba ebyuma sigamba nti omuntu akuba ebyuma lwakubanga kuba byuma oba agenda nti kurwana ebyuma kubeera ne self defense kati nga olaba his excellency the ghetto president akuba ebyuma yakuba ebyuma neyemereramu kyobala ne mu parliament atusanyusaamu mpolampola awo n'alaga nti naye ayinamuko katono katono naye bamunyiga abayaye bamunyiga naye tebamunyiga era yasigala akyali munene banga muno omuntu wa wansi bali bamututte tebasobola mutwala amanya gwali taata amanya nze Mulumba Lawrence oba Tyson DJ lenkozesa Tyson Tyson mu kikonde ekitone tono okasukamu left ekitono Tyson wali left wa maanyi mamiri omukyala gwokola sikonto nyongera okutumirwa omukyala wange omulungi amuyita Joan abeerawe nansana mwagala nnyo ye bali kunkuuma ate omulala teri mulala Star TV gyali mukulaba Talika Uganda nange mu Sudan anko kyekiriwo anko tewali mwana tuli wanene baita benchi bagita benchi yenyini abali ku Star TV okola ekifuba kino kyola ono kyalina gye bayita benchi benchi ekolebwa naki benchi ekolebwa na byuma bazita dumbbell ng'otudda weebaseeko bulungi n'osobola okutuulako bulungi otandika okukola n'ositula ebyuma bulungi then bench neryoka ejja ne woba toyina byuma waka osobola yagadde okuba benchi ekifanya kibeere nga kiri okay balesa bannayuganda bali awo katipu katini nnyo toyina byuma waka nengo okubanga omaintaininga akola atya osobola okuba osobola push up osobokera ku makya n'osooka n'obeera nga osobola okuddukaddukamukko ku kkubo omubiri ne gubeera nga gusosetinga bulungi ne gusobola otuya ne gubamu ebirwadde byonna kuba omuntu takola gym oba nga takola physicals afuna ebirwadde bingi afuna amasavu ku mutima jukira abatakola kola ki talina alya nnyo ebyokulya ebyamasavu naye singa aba asobola obikendeezaako endya yaabyo kimuleetera okubeera nga omubiri gusobola nti gufuna amasavu bulungi omuntu eyegomba ekifuba kineeno nga talina byuma waka alina kuba push up alina kuba push up okusookera ddala okubeera kuba omubiri gwe guba tegulina amaanyi push up zino ziyambako omubiri kuba omubiri guno gwonna oba osobola omuntu yenna aba asobola okuba nga yeesitula okuva ku mubiri gwe kitegeeza waamala ekyo asobola okujja n'akola benchi etandika okubeera nga etonda ekifuba kye mpolampola paka waggulu owayi olowooza lwaki omuntu ajja kale nga mu gym okuba ebyuma oba olowooza lwaki omuntu ajja out okulya ku ssente ze n'okusanyuka aba yeewala ebintu bingi ebiseera ebisinga abantu bajja okucakala kwewonya stress n'okwewonya ayinza okuba yayombyemu ne mukyala we naaga akangendeko mufaako akasanyukibwamu tereeza obulamu bwange neerabira ebyewaka abantu kyekibasinga obayetera okuba obanga bizinesi zamutankalanyeeko naga akanzije mu kifo ekisanyukibwako omuntu ali eyo tolinda bizibu kumala kujja mu nnyumba yogenda out tolinda bizibu omuntu alina okukyakalako kuba ekyo kimanyikiddwa mu nsi yonna olina okukyakalako life ebeera nnungi nnyo ng'okyakalako tumira omukyalo bayo omukyakazaakoko ntumirako mukyala wange yena ali eyo gyonna gyali ewaka omulala ali eyo busunju eyo gyeyagenda naye mutumiddeko waba ndaba ndi live ku Star TV emunyonyo y'eggwanga mwagala nnyo nange ngenda kwepimamuko nabe nzito wantya osobola okutandikako naye nga Star TV gy'oli mukulaba Talika Uganda bagambye onakola obulamu bulungi n'embeera ennungi soka ne push up oba oli waka zikuwe push up ofune amaanyi olyokodde ku bisigadde obulamu tambule bulungi nnyo Star TV gy'oli mukulaba mu Sudan wene nnyo zibeera 11:30 Monday to Friday buli lunaku 11:30 Star TV Nifa there Lawrence there Tamale there big up to my manager Ibrahim Mugwanya amune PD wange Michael Balaba ti mwana mbagala nnyo mwana Rubeni mpima kibirango anko yeah
Nankinera Star TV gyali mukulaba Talika Uganda Nankinera mbuuza lwaki abantu bala sente zaabwe lwaki omuntu anegezeko out muyina sene mu nyumba muze bakidde ziri wansi wa piro wansi wa kitanda wansi wa mufaliso ziri mu bank oziterese lwaki olowooza omuntu yandize ku weekend oba Monday oba Tuesday bagamba omudigize tatya loss oba Monday oba etonyi bategwase alya sente olwaleero ndiko ne manager agenda kumbuulira kubanga nga ye alina ekifo ekijja okulibwamu sente sanyukirwamu kirimu endongo kirimu buli kimu ng'agenda kumbuulira lwaki olowooza abantu bakyakala manager nze Stickman mu Sudan nsanyusa okusinkana ne bannange onyirira saala zammwe nze banna era omuntu abikola yeeka gwe njagala okulabako webale kusiima amannya njogerako ne Beautiful One amannya oyogera ne mukyala Makula Vicky manager w'ekifo kya Oasis Villa nabweru Lugoba kituufu embuuza omuntu omutuufu manager omulambo w'ekifo Oasis Villa Lugoba lwaki olowooza abantu bajja mu gym abantu bagenda mu sauna abantu bajja okulya ku ssente n'okuwuga n'okuba endongo olowooza lwaki abantu bakyakala abantu okukyakala kyekimu ku bulamu bwabwe kyembaŋŋamba ekibakuuma nga bali balamu kubanga bw'oba tokyakadde ne weekuumira wamu abamu bafa n'okufa naye bw'oba nti weewaddeyo n'okyakala oba ogende mu jiimu tojja kufuna birwadde so bw'oba omusujja bagukuluma oba oyinamu akalwadde konna n'ogenda mu sawuna obulwadde bufuluma kubanga batuuyanirayo ebirwadde byonna ne bifuluma abamu bawuga basala omubiri tebaagala mugejjo ate ng'oba olina okulya ku ssente zo ze weekoledde kati bw'oba toziridde ani anaazikulira mbadde awo nga nkola interview ku bantu bana basinga baŋŋambye mu Sudan omuntu okola ku ssente oba olina stress omuntu okola ku ssente olina ebizibu okola ku ssente wayombe n'omuntu olowooza bye beeta abantu okubanga bajja awo n'okola ku ssente bebyo baŋŋambye abantu sisuubira nti kituufu kubanga omuntu abajja okulya ssente zaabwe baba basanyufu singa abazze ng'alina stress tuyinza n'okwesanga ng'oba amacupa gonna agaasizza agudde eri akoze eki n'olaba nti baba basanyufu banywa basanyuka bakyakala si kituufu ekyo aboogera byabwe aboogera byabwe omuntu ajja okusanyuka nga musanyufu nsuubira abo baba bagenzi oba ku mbalama z'ennyanja ababa n'obuzibu bwe butyo naye abajja eno bwe bateno gye tuli tebaba na buzibu bwonna gwe sente zo oziryako biseera ki oba sente zo oziryako naani sente zange nziriira wano wennyini wondaba ng'oli wekka oba ngaolinesenkulumano kati naawe wano we tuli tusobola okuzirya okitegeera Lawrence nze mu Sudan mwe anko bannange programu enfugide bannange katamba joni mesoko je jangu ono mukazi munnange akola ku Star TV ye musajja akola programu eziri political atenga za mazima ye musajja akola programu nogama alese minister Kibule alesani wa ICT atwala Frank Tumwebaze alesani minister katama mbadde nkusaba mu programu eddako buza minister wo mbadde nsaba bana Uganda abali eyo especially abayimbi basaba ochaze ku minister peace mutunzo olwaki olw'ensonga embeera eri mu ggwanga esazi nekiriko ky'abayimbi abayimbi babadde amateeka gazzeho gamanyi naawe katamba nsomese nga yige nga bagamba omuyimbi alina ofuna pamiti mu nsi yo onaayimba omuyimbi olina esaba olukusaba minisita nga onafuluma eggwanga ogenda okukola wabuli w'eggwanga omuyimbi oba munakatemba yenna oba artist yenna nze siri muyimbi ne munakatemba olina okola sensa ebintu byonayogera oba byonafulumya mu music mu bigambo mu bwaki ogenda na minisita n'abiwulirizaamu n'akuyamba nga lwe luyimba obanga oluyimba lwennyini amaddu yisaamu amaaso kabeera ebigambo amala kuwulira mu Sudan wemute wemudde naye gyendi nze netambulidde byange nze kwewumulira byange kale onansonyiwa kamalize manager ono katamba nkuddire kati nze kugwe jeno owaayi nabwe Lugoba ye omusanze otya abantu babo bali bati endongo KCC eyagamba endongo mu Kampala isale place ye kuba paka last eyaffe kuba paka last
tusasula emisolo okakasa temuli balyaza amaanyi tetuli balyaza amaanyi ensonga lwaki tukuba endongo ne makulu onyirira webale kusiima saala zammwe kituufu kati owaayi owasisivire eno kiki kyemulinawo ekyamaanyi eri bakasoma bammwe n'abantu bannayuganda bajja okucakala kubanga jjukira ensangi zino nga gavumenti abantu basinga tebamanyi kucakala tebamanyi kulya ku sente zaabwe bazirina ziri mu nnyumba azebakidde omwana wamubaka emitwalo ayitaano n'ayomba obye sente zange naye nga ziri mu nnyumba alina obuumi n'obumbi mu nsawo obagamba bubaka ki nga gwe makula manager owa small villa obubaka bwembawa tebatereka sente mu nnyumba nsuubira bazitereka mu banka naye bw'oba ofunyeko n'oterekako saasaanyako tumira ku boyfriend oba tomulina oba omulina oŋŋamba oba tomulina oŋŋamba era mulina omulina nina omwami wange omulungi taata w'abaana akola sikonto amamirira senkulu mandwa byonna byogera mu maasira amannya nsetegeere bamutegeere mbu yoyo daddi yemanyi wangi maama simwasanguza naye yemanyi omwami daddi wa wange mami okitegeera mami wa daddi mwagala nnyo wangi maama mbuno ki erinnya likuswaza terinswaza oba osobodde ogani yabikola yamamirira senkulu mugabe muno daddi sobola muyita daddi ye bebi okay baby bebi aye nkwagala nnyo wangi maama Star TV gy'oli mukulaba nze mu Sudan nabagambye I'll find you call me call me ngenda kujja mu kitundu kyo nkyali ne mukyali beautiful omuntu wali mulungi byawukana beautiful buli mwakyogera the beautiful makula mamirira nina mukwano gwange yes baby bamuyita gift wanjima we kirabo mwagala nnyo wonna waali nsuubira ndaba kati essaawa zino bamanyi alaba Star TV mwagala nnyo yekayeka oyo nina mukwano gwange omu yekayeka oyo kyogamba ne bana bakusuma mukubo tebaliiyo baboyfriend tebaliiyo nina omwami siganye era bagamba mu kifulu kwasi gye babba mu maka galimu omuntu oyinza okubeera n'emikwano naye mubaamu omukwano so kati ngambye nina mukwano gwange abala bayinza okubaayo siganyi naye nga nina mukwano gwange aganye omwogera amannya naye mu Sudaani yesenkulu mandwa around system wagwan na system run me Star TV gy'oli mukulaba talika Uganda saa 11 n'ekitundu paka saa 12 nga ndi mu TV yo mu sitting room yo mu ssabo lyo mu ddwaliro yo mu ddiro lyo wona wondabira mbaawo nga nkumamirira mpa business mwana wa maama I will eat people ne business yo langa nange ntalike naawe beera ku kido Lawrence Camera Jatindi ku Facebook gyali naye mbu baagigadde ndoza baagigudde Nandawula Nifa my producer the beautiful Tamale Auta Kasenge Anko Randy Sisi Mwagwan my manager Seka Ibrahim Mugwanya assalamu alaikum Anko aye